Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala. Abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Bannamateeka okuva amatendekero agawagulu bavuddemu omwaso bategeezezza nga baagala gavumenti eveeyo n'enkola eziyinza okubayambako okutumbula ebyobulamu bwabwe naddala ku by'emisaala. Bano nga beegatira mu kibiina kyabwe ekyaba Young Lawyers Network batuuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire ku Fairway Hotel ne bategeeza nti embeera mwe bakolera eyungula ezziga nga kino bannyonnyodde nti ensimbi ze batandikirako ntono nnyo emitwalo 3 nga bagamba zino zisobola busobozi kulinnyako bodaboda saako n'okugula ebinyeebwa. Oba engeri balooya gye bateekeddwa okusasulwamu eveeyo ne police Uganda Law Society ekibiina mwe tugwa kyogere ne Law Council kyogere ne LDC feffeka mu Africa ndowooza oba mu East Africa otumala LDC ate n'omala omwaka mulamba nga tonaba kwenrollinga. Universities ezisinga Kenya, Tanzania ne wano juzi buliwo Juba bwe baba bamaze okusoma last stage yaabwe benrollinga n'empapula zaabwe. So kati fellow council ekyuseemu etteeka Uganda Law Society to advocating leffe nga bannamateeka abato nti omuntu bw'aba ayisa ebigezo biri eby'LDC ate full stop eno wano gy'atataddeeko nga applyinga ku Law Society ku Law Council temukugira butenrollinga. Tone Tumukunde bannamateeka abakayingira omulimu guno naddala abakyala bakakibwa bannaabwe abasajja nga bakozesa embeera embi gye bakoleramu naddala mu kiseera kino. Kuuma ekitiibwa ky'abakyala. Abakyala bano abali eno emabega bonna tebajja kuwulira bulungi ng'okumuwa omulimo omala mugamba abiikula ebisambi. Twetaaga obawe emirimu ng'osinziira ku bwongo bwabwe n'obusobozi bwabwe. Professions endala zonna abakyala babakabasanya. Naye kati ngaffe balooya tuvuddeyo twekubira omulanga ng'abakyala kubanga mukimanyi bulungi babakabasanya. So tetugenda kwogera linnya nti ono bamukabasanya naye nga kyo gye kiri era nga tuli basanyufu nnyo kubanga Young Lawyers Network weeri okutuyambako. Bano era baagala gavumenti ekyusemu ne mu nteekateeka ey'okuwandiisa bannamateeka abaakayingira nga bakozesa emitimbagano mu kifo ky'okusimba enkalala. Omuntu akolera US, omuntu akolera Bungereza ng'omugamba akomewo e Uganda asimbe layini enrollinge. Omwana bw'aba amaze LDC nga bamuwadde empapula ze nga ageneratinze PRN ku URA asasudde emisolo egyo ateeke buteesi mu systemu ndowooza mubiraba URSB bwekola mubiraba immigration bwekola. Aba Young Lawyers Network twagadde tweyongere ku bitongole ebyenjawulo kubanga olwedde biri mu kuweereza naye obuweereza tebukoma nga bwe yamugaa nti ojja kukoowa naye oteekeddwa okulonda abasajja abatalya nguzi, abasajja abalungi, abasajja abalina karakita ennungi mu society bakwegatteko Moses olyoka oweereze banno obalamule bulungi. Waliwo n'omwaka mulamba bannamateeka abaakayingira gwe balinda nga tebannaba kutandika kukola mirimu gyabwe. Abakulembeze bano baagala kino kiveewo era ng'omuntu oluva butereevu mu ttendekero agende butereevu mu kutandika okukola emirimu. Ayebali Patricia nga y'omu ku bannamateeka omuto mu kibiina kino agamba nti basanga okusomozebwa kw'amaanyi naddala eri bannamateeka abasajja ababakuluusanya nga bali ku mirimu gyabwe. Munaye no in our fraternity kijja kwewunyisa nnyo naye ate gye kiri nnyo sexual harassment. Most of the young girls are not being paid for what they can bring to the table. They are being paid with their bodies. So it's one thing to be beautiful and it's another thing to have the brains. In the profession, they don't consider it. In most, I'm not saying that every chiriyo buli wamu. Naate munaye abawala they are being sexually harassed. They are not paid for their work. Naate babasasula lwokubanga beebaka ne ba senior lawyer. Kino nje kyogera